ono omuwala yatta mukazini wembo olw'omusajja ebintu bulijjo bituufu. Omuwala ali kayempe ku poliisi baamukwata waali bw'amazeewo wiiki oba nnamba. Naye nze bulijjo mmanyi ebyo ebintu biboozi manyi wano ku social media abantu beegumbulidde omuze. Omuntu ava mu bbanga n'ajjaga nti gundi yakwata mwannyina. Naaseka naga Allah nsonyiwe kubanga ne gundi bagamba namusulya bizinesi Allah nsonyiwe najja n'akola omusango omulala ogusinga ne guli naye ng'asose yitira mu Katonda. Kati nze bulijjo sibiwabudde naye nga kuliko omuvubuka bulijjo gw'empulira gwe bayita Jajja Bini TikTok okwo w'amaanyi abadde abeera nnyo ne wa Alex Mohanje eyo Comedy Store. Omuvubuka oyo nga mpulira bagamba yafa. Kati leero lwensanze manager we eyeyita manager we nambuza naye gubanga Jajja Bini yafa ki? Tite wabimanya Jajja Bini yafiira mu nnyumba omwafiira omuwala oyo goboogerako mukazini we yamutta. Ne mubuuza yafiira mu atya. Bwe baali mu nnyumba basatu. Ekisenge mwe baali kyakwata omuliro ne bajja kyokka ne yasula mu ddiiro ye teyajja. Gye yasula mu ddiiro teyajja nga lwaki tajja? Bw'aba teyajja yakuba ku nduulu yasabako obuyambi. Bwanti baamukwata era ali wano. Naffe tubadde tuli mu kunoonya mayitire gooli twafundikira tugwa wano ku poliisi twafundikira tugweyo gye yajjiira. Owa boode yavuga omulenzi alumiriza nti namuvuga mpaka ku kikomerere yatuggulira ye muwala ono gwenda ba training ku social media mbo yatta kazini we ye yatuggulira. Ogenda okunoonyereza ebituufu ng'emirambo gyalimu ebiri mu nnyumba. Uganda Police muveeyo enanga ne luko weesigire ssebo eno ensonga eri national. Kakati mbuuzo ono omuvubuka nti ono omuvubuka ajjiira atya mu nnyumba oli bwe yajjiira kyekyali kibagatta n'ono omuwala. Kibanneyiba b'omulenzi bagamba ono omuwala gwe balumiriza eyatta oli baali bamulabyeko ew'omulenzi. Kyekibagattira mu ruumu ono mwe yafiira. N'agamba ekyo nange kye simanyi. Wabula bagamba kuva dda omuwala yeegezezza mukazini we emirundi mingi okumutta. Era ne maama we abimanyi. Nti maama w'omuwala abimanyi era mu kuziika maama w'omuwala yagambye mbw'oyo omuwala tasobola kutta oli kubanga oli alinga wa luganda lwe. Ekitegeeza maama w'omuwala alina kuba mabega wa mitayimbwa naawo. I'm telling you. Osegeera. Nennemera ku manager ne mubuuza njagala ombuulire. Omulenzi ono afiira atya mu nnyumba oli omuwala mwe yafiira? Kakwate kyakaali kabagatta. Omulenzi n'aŋŋamba kale kino nkikubuuliranga ggwe. Bagamba mbu omuwala ono yakwana ono ku social media n'amuwa ddiiru ey'okuttaani oli eyafa. Era kye kyamuleetanga ewuwe banneyiba balyoke bamulabeyo nga boogera ku byakutta ono kazini we. Kuba guno gwali gwakusatu gwasooka yamuwa butwa ogwaddako yamupangira mutemu naye omutemu najja ate akwana ono omuwala n'abimubuulira. Kati ono we yagendayo era yagenda nayo n'owa booda abaddewo mulabyeko wenti. Owa booda akakasa nti ono ye yatuggulira ono ne tuyingira era namusaba emitwalo 2 n'agimpa. Omulenzi n'ayingira munda oyo Jajja Bini. Kani mbu kiteeberezebwa mbu Jajja Bini gwe baayingiza mu kisenge omwali oli omuwala nga gwe bawadde mission ey'okumalawo omuwala ono. Byambu abafuna emikwano ku social media. Mwe olaba muntu ayogeza kisaawo golowooza wa kisa. Allah nsonyiwe bannange sesha agamba namutya bizinesi ya Allah nsonyiwe era asaba Allah nsonyiwe. Bambi yeetonze bamusonyiwe laba akulembeza na Allah. Ng'oluve agamba buloka yakwata mwannyina nga nabyo obikkiriza. Yeetonze wali kutta life ya muntu ayongedde sendala mu bulimba. These are the people you are dealing with. Jajja Bini ng'ayingira munda nga balwanagano bana muwala ndowooza bw'amala okumutta afuluma agamba ono omuwala naye nga yamwetegekedde dda nga naye amukola kye yamukola ng'abayingiza mu rumu yemu ng'asibawo ng'abookeramu. Kali ne TikTok munnaffe bw'atu naye bwe yafa Jajja Bini. Nembuuza manager omuwala ono yakkiriza atya ajjeewo ono
mbali basonyiwagana era nga omanyi ebya family nga beesobya n'ayetonda n'amwesonyira ng'omuwala ali guilty ku musango gwe yakola ndowoozo gw'okwagala musajja Wuuno kati nga yeekuba nnyo kwona amusonyiwe byambu. Mwe bantu mwembemu amagezi bw'onkolanga ekikyamu tolowooza nti mba nkwerabidde. Okusonyiwa tebabalimba nti omutima gw'omuntu gusonyiwa. Omuntu yerekereza bwerekereza n'agaa kankite ku lwakino ne kino naye akantu katono nnyo kakistimulatinga ne kikomawo. Kyova olaba once a convict kasita bakusingisa ku musango kizibu nnyo okuwoza emirala n'ogiwangula. Bino eby'abaana abatumbaavu ababiri abagenda bayitingana mu mawulire abasirusiru. Watwala mukazi wooli kyokka buli w'omwesangisa ojja onona ebifaananyi oyagala omusajja akukolere ki? Golwakuba akwata obusente bw'omufuuwa gooza mu mutima gwe mukakkamu. Watwala mukazi wooli n'osuulawo amakampaka nakati yeeyombekera n'omukaabya ne mu kamera naye buli w'omusanga ne weereeta ne weezinyaazinya. Oyina pulaani yakumuggyawo oba ye yalina pulaani? Gwe bagamba entalo z'omukazi ziggwa. Omuntu bw'omukola ekikolobero manya nti wamukola ekikolobero mwesonyiwe lubeerera. Entalo z'omukazi entalo z'omusajja teziggwa naturale tezikoma. Kali jjajja Bini bwatu naye bwe yafa. So mutuyambe ba YouTube baani abalina ku magezi lwakuba bamu temuyina magezi. Mumala gawalirira buli musanze ne muteekayo kuba mwagala funa zi likes n'okubba abantu sente. So mutuyambeko abategeera mulondolero ebisitore bijje mu mawulire poliisi etugambe tumanye ekituufu ono jjajja Bini yafa ki. Bambita Godfather mwere bulungi.